Waida Moses. Waida Moses. Waida Moses.
era waliwo abakyala babadde nga bali mu gomesi bambadde n'akakondo era tuwonye ne stipend otherwise abantu babadde beerinnyako naye Mukama Katonda wakuyambe abantu ne babeera nga bayingidde bulungi mu kizimbe ne batabeerawo n'omu akozeddwa baagala evuddeko kuba tente zenamaanyi ne babeerawo bombardment tenti negweri wabweru naye tusuubira banafu ekikwatako ekyatonya banafu batutwala bakyawummuzizaamu naye tusuubira tugenda kuddamu exercise eddemu tugende mu maaso banominatinge bannaffe. Mpata sub-county district councillor. Olunaku olwaleero tuzze okubeera nga tunominatingibwa naye embeera y'obudde tutaataaganyizaamuuko enkuba ezze neetimbulula tenti mukubadde so era tuli wano tukyagumiikiriza tulabe etya embeera weetereera tulabe nga tugenda mu maaso batunominating. So nsanyuse nnyo ndabye bannange abazze abantu jjumbidde olw'eddembe eribaddewo tewabaddewo okukyankalana ate twebaza n'abakozi nti batuganyizza okuba bwetonnye tenti ne zigenda ne batuwa wetusobola okubuddamizibwa. So ate embeera endala singa tebabadde bantu b'abantu bantusibidde emabbali naye tetukyebaza ate n'abamawulire mbeebaza ku nkuba bannange wabaayo ababaddeyo abatakubiddwa basubiddwa kubanga enkuba kaba kabonero ka mukisa. So nominatinga naye era ndowooza nzaddako kubanga ndabadde alimbidde nebaza abantu b'Empata sub-county era bamakubiriza okulonda n'obwesigwa. Omulundi guno tetukyalonda lwa muyaga tetukyalonda lwa busungu naye tulonda olw'emyaka 5 kyekinaddako saviisi ennungi. Mbaagala nnyo ab'Empata sub-county ne Mukono district etwaliza awamu. Kansala wana muganga embeera y'obudde embi nnyo ebintu bitambula bulungi nnyo naye so ekireese embeera eyo yonna ewanguba naye nga tubadde kubadde bulungi bwenkuba ezegezezaako twase tenti naye nga tetusobola kusinza amaanyi ga mpewo so tenti neegwa olw'olukomera era nga njogera essaawa enkuba ekyatonya nnyo kitambula kasoobunyo era nzikiriza nti tuzindi wanatambulayaddako obeera atuwanzeko amalusu oba agamenti amafuta so gwe wajja independent nga tubadde mukibiina tanuuku tubiza n'ekyo tubadde nakyo muno bwaba afunye kaadi ebabegabo naye ate ogamba nti enzira ezijja bwomu oba toli wa nuuku so omutima gwa nuuku bwafunye kaadi gwajja atafunye ndi mabegawe omagire kigenda kufumbwanya okubanga ojja mu kalulu mumanyi nti tugenda kufuna kaadi oba tugenda mu vetingi nemubeeramu abantu nga 8 kitegeeza baba baagalako omu bonna abasigadde omudde emabega wooli gwe bwogamba nti nze nzija independent kitegeeza walioze mu binna byonoonyeza obanga agala nokwekuwa amaanyi omale ogivuemu era so ne bwomanyi tolwa nuuku era osigala owagira nuuku nebigenda mu maaso. Okuva Entenjeru Kisoga Town Council nzize okunomentinga Mwanyinaze Birungi Florence naye ekituufu twali ffe twakamaliza bwe tuti enkuba n'etandika nga mulimu omuzira ne tulowooza nti egenda kumaliriza mangu naye omuzira gubaddemu embuyaga nejja nesitula tenti n'ezisuula eri ku miyembe ekikomera kyonna bakimenye naye buli etonye okumala ndowooza essaawa emu n'ekitundu okusinzira buli kuba kati essaawa zino twakajja tufulume naye nga munda tewali kyonna kigenda mu maaso twali twakakola ndowooza ku bantu nga 15 bebadde bakakolako okuva ku makya naye era simanyi nti oba banne olwali tunaamaliriza oba tetumalirize naye nga ffe nga nze munnange gwendeese Birungi Florence ow'Entenjeru ekituufu tumaliriza era kyennebaza Katonda naye katusabire bantu bannaffe abalala oba nabo banaamaliriza naye embeera olwaleero yo egaanyi bannange. Emyaka gino ena wabaddewo abanuku bennyini nga tukwataganye bulungi
ne kati nsaba nga bati ogenda okunonda ate nga bandi banapago nenyikozesa tiimu wakudde mutu kati ku bintu byenjagala okulaga ebisookerwako ne service delivery omuntu ng'ovuga service delivery omuntu n'ogamba ngoyita mu batawuni kira ne gavumenti eyawakati nekuwa sente n'okola kolasi nga gwentandise ow'ebbajjo agenda okuyita ebbajjo ku lwentaawo paka ku jomaayi ngenda kumukola mu myezi gino ebiri wagono okumi yekkuba eriva mu katale mukono Kamevali market okuyita Cathedral Rise nalimaze sente bazimpadde ne sente ezataddewo amasanyalaze ngenda kola kati ngenda kutambuza oluguudo olwo oluva enamumira luyite mu kirowooza we banzaala ugende nantabuza ugende ebundi Rest Garden sibalimba banyabo ne masera kakati ngenda kulabanga ne sente nga tuzikutte nga pulezidenti wange akupa obuyinza Robert Kyagulanyi Sentamu agenda kumpa minisita bulina okukola naye tutandika okuzimba amasomero okuzimba amalwaliro abantu bajjanjabire bwerere wewe eddagala erimala mu malwaliro gonna abantu bagende nga baweebwa eddagala erigema abaana tubageme nga gavumenti bebadde ekola nange mbageme mu gavumenti empya so kati ebyo ebintu bikulu nnyo abantu babyagala naleeta amazzi gano aga National Water and Sewage Corporation mu 2000 twagajja ekireka wali tulugako netugaleeta wano emukono kati twagala okubunyisa amazzi buli wamu mu Mukono Municipal Council ebyalo biri 79 ebyalo 75 byonna birina amazzi kati atalina amazzi yennyanja ekyesereka namaze okumula abawota abesseeta bampadde pipes ngenda kutwala amazzi ago tube ku malwaliro gange genzimbye tubeere nga tambula kati bagimanzi nga n'abalonda mbadde mbamanyi nga nebibabuuza byonna nabadde mbimanyi naye nompaziira notampa kaadi agakatonda mukulu kubanga temufu kyonna amanyiza erisa mukasankoyoya siri mubi nnyo siri mulungi nnyo naye byekola byebi birungi kyemutaayi naye nga mumanyi akakiiko konna nga manyi ne Alex Lwanyaga gamba manyi akakatonda bampadde ziiro naye nga byonna nabiddamu mbijjukira n'okubijjukira ne bimbikuddiramu kati bambuuza what is no qualities zonna n'enzigaaya service delivery reliability integrity service delivery and everything and discipline bintu mbimanyi nze mmanyi Kakooza nze mmanyi super supreme free nze mmanyi Kakooza ow'Ekibibbo Kagodo eyadda mu Kyasebagala eyasooka ye taata wange Livingstone Mpanyi Nkoyo was the first bishop of Mukono Diocese nze nasima n'omusingi gwa first church eyo nga noonya sente za school fees oyo nga genda osimaawo nenfuna sente nensoma so kati that is life so Mukama atuyambe neyanziza nnyo sikuleya